Kwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde enkuba ekedde kutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga Kampala efunye millimeters 34 n'obutundu 6 era nga kino kiviiridde ku sserwandulampewo okuseesetuka nadda ku lukalu era nga asindise omukubo gw'enkuba okudda mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Enkya ku makya tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana okwaka nga gukubakubamu ebitundu ebyo ebya bugwanjuba sako ebitundu ebyo ebya bukiikakkono wamu n'ebitundu ebyo ebya buvanjuba so ng'ate ebitundu ebyo ebiri ku lububuuto lw'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka ng'era ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba ng'era ebbugumu mu Kabale lijja kutuukira ddala ku Celsius 24. Ebitundu ebyo ebya Luwa lijja kutuukira ddala ku Celsius 28 ng'era mujja kubeeramu n'okubwatuka kw'eggulu mu nkuba enaatonnya saako ebitundu ebyo ebya bukiikakkono ng'era ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 30. So ng'ate ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira omusana okwaka nga gukubakubamu era ng'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku Celsius 27. Ebibuga bya Ssemazinga Africa ekibuga nga Lagos, Khartoum ne Djibouti tubisuubira okufuna oluwandagirize so ng'ate ebbugumu mu Johannesburg tubisuubira okutuuka ku Celsius 19. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Tokyo, New York tubisuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula so ng'ate ekibuga nga Paris tusuubira okufuna oluwandagirize. Ebyo byensobodde okufunirayo sigadde ndi Agnes Nalukwago.